obumyu bweta omumyu bwa meloni nga 3 ng'oteeka ekinyumba kiki ffe twatandika n'ekinyumba eki nga kiri bwe kiti so buli lunaku bizinesi yoyiga ogikola ki so tugenda kwaniza mukama wange mukulu kintu gwe ogenda kwaniza omugenyi obulamu bugamba ki natandika naawe ng'ebintu bitambuliza mu motoka bagambe bantu bubale mwebale kujja lunaku olwaleero okuyiga n'okusoma ate nammwe mweyongereko. Uganda nnungi, Uganda ngagga, kubanga omukulu ono ng'atandika yali talina mmotoka naye nga nze nnina emmotoka ate nga nkadde. Ne muwayo abalenzi 3 ne batandika okutambuza. Abalenzi bo ne beegulira emmotoka ne mbajjako eyange ne batandika. Naye olwaleero ekintu kigezze ate ayagadde nammwe abaweeko omukisa ogwo. Emmotoka zirina zipaakinga n'azikoowa n'ozikoowa. Tuli ffenna. So bw'otatandika leero simanyi lw'olitandika. Bw'otatandika leero simanyi bw'olikola ki w'olitandika. Olunaku olwaleero Sawo Uganda eri waggulu nnyo, eri international kubanga Salt Media eri ku DSTV. Kakati omugenyi gwe tulina olwaleero yalaba nga basomesa abantu ku bumyu ng'ali wabwe Nigeria, n'anoonya Sawo Uganda kyeki n'agenda ku internet n'agikeberako. So ne badiscussinga ne gavumenti yewaabwe nga beetaaga ennyama y'obumyu gye bayita white meat. Naye ewaabwe musana mungi nga okulunda kutono nnyo, babeera na 2-3. So bwe yalabye n'asaakinga Sawo Uganda n'ajja ng'akonnekitinga n'abasumba, abasumba ne bamuntuusaako, naye ng'anoonya Sawo Uganda alabe bwe balunda obumyu ddala bwe baba nga musobola okumufiidinga obumyu. Bwe naadde njogera naye yaŋŋambye bwe muba nga musobola omufiidinga obumyu 2,000 buli mwezi. Yaga 2,000 buli mwezi. So ne mugamba nze sirunda bumyu, nze ogwange gwa kulunda ndiga. Sirunda ndiga z'amagulu 4, nnunda endiga ez'amagulu 2. Ndi musajja musumba. So ne mwiga kankutwale eri abalunda obumyu ne boonoonya bakuntuusizzaako nze kankutwale ku Sawo Uganda. Tuli ffenna. So ye kimuleese wano si products ndala zonna, ekimuleese wano abadde ayagala kakasa tusobola omuwa obumyu 2,000 buli mwezi. Mukikubereko mu ngalaba n'akisobola nammwe. Kati Oluganda engeri gy'atalumanyi, nze namugambye kankutwale wali abalunzi. Simanyi oba nammwe mulunda oba temulunda. Nze mmanyi omu yalunda, kati simanyi oba nammwe mulunda. Abanyayuganda lindako tumunswaza. Omanyi bano bapya. Kati tubana na kulunda omuntu ayinza okubuuza ne bagamba nimugenda kubuuza omuntu ebyo takwatagana. Ndeso nyina akatale kaki musegere naye ate bwe tufunayo omuntu omulala ebbeeyi eba ekola ki erinnya musegere demand bwe baba gula ebbeeyi ekola ki ekyo mukimanyi. So kakitegeeza ono mugenyi n'abadde alina okumutwala mu bantu bange abakadde. Nyina abasajja abalima ne balunda 60,000 musegere mmwe tumunaba kutuma tumunaba kulunda muli bapya. Kati ono yamulese mu balunzi baki. Kati bw'omala gwe mubuuze ebitakwatagana mwena mugenda kwefuula abalunzi baki. Osooka n'okikkiriza ng'olina obumyu bw'ozibiriza amaaso olaba ebinyuma byabwo. Ekyo kitamanyi lulimi. Kati gwe mubuuze ebitakwatagana bw'amala okufuluma nkuteegera ku geeti. Notta akatale kange kubanze nze muleese mu balunzi baki era n'alaba ne mugamba eno just display. Naye abantu bano bava mu bitundu ebyaki ebyenjawulo. Kati ye ku buli mutwe kasitaabala nti nno buli mutwe gulina obumyu 1,000. Ye alaba nga market ekoze eki weeri ajja kusobola obufuna. Kuba tayagala kutambulira bwereere, tumugambe nti nabo tubulina nga tetubukola ki
nga tetubulina. Musumba kitegeeza kikkirizibwa okwewaayiriza nti mbulina naye ng'otandika butandisi si bwe kiri. Katonda aba akuwadde omukisa mu ngalo zo kati gw'omanya oba onoolunda oba tokola eki oba tolunde, naye ng'akatali akakuteereddewo mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Tuli ffenna tukubireko mu ngalo ab'emikwano. So tugenda kumwaniriza nga tulinga abategedde nti ddala kye tukola kyekyo, nti era tuli bumu mu kulunda. Tegeeza musumba abadde tatuwulira. Tatusobola tuwulira. Tuli ffenna tunaafunayo omwana asobola okuvvuunula oluzungu ng'aluzza mu Luganda. Madamu Kalo waali. Madamu Karo oluzungu lw'aba Nigeria simanyi bona olutegeera. Ajja dusobola oya Dimini Mulamba. Yesu yeebazibwe tukikubireko mu ngalo. Kati we tuba tumwaniriza tugenda kusitukako katono tumukubire mu ngalo kubanga musajja musumba baagala nnyo okukubya abantu engalo abasumba. Kaakati we tuba tumwaniriza tugenda yimukako tumukubire mu ngalo atubuulire lwaki ali wano era anonye eki. Tuli ffenna akalulu bakaagala. Akalulu bw'oba okasobola okateekamu ak'Abakiga n'Abasoga n'Abaganda balina akaabwe, naye Abaganda muyinza otusonyiwa, muyinza okuba enduulu ey'omubbi. Now let us add our hands together and welcome Apostle Moses Ikson from Nigeria in Jesus' holy name. Praise God. Mukama yeebazibwe. Praise the living God. Yesu omulungi Praise yeebazibwe. Jesus. Yesu yeebazibwe. Take your seat. Mutuuleeko. Let's pray. Katusabe. Father, we thank you, we bless you, we thank you for this hour. We give you glory for this gathering. We thank you for what we're about to discuss and what we'll already be doing. At the end of today's, let your name be glorified. In Jesus' name. Amen. By the grace of God, Olw'ekisa kya Katonda. my name is Apostle Moses Ikwoso. Ago ge mannya ge. That is my name. And that is what I do for living. Era kyekyo kyakola okubeerawo. I come to know about Sao, Yagenda okumanya ku Uganda. Sawo Uganda. and I was interested. I was interested about Sao, Uganda. Era yayagala nnyo Sawo Uganda. And I began to do some research. Era n'atandika okukola okunoonyereza. And I find out that we Nigerians, N'asanga nti baba Nigeria we need those rabbits. beetaaga obumyu obwo. Because our climate Kubanga embeera y'obudde is ewaabwe different from your climate. isi ya njawulo nnyo n'eno eyaffe. I'm coming to encourage you Era azze okubazzaamu amaanyi to go into farming. okugenda mu by'obulimi. I'm coming to encourage you Era azze okubazzaamu to go into amaanyi farming. mugende mu by'okulima. Because there is demand. There is demand. People are Kubanga demanding. waliwo obwetaavu. People are demanding. Abantu beetaaga. And you also, Era naawe you also need rabbits. weetaaga obumyu. Rabbits Obumyu is better than chicken. businga enkoko. Rabbit meat Ennyama y'akamyu is better than beef. esinga n'ey'ente. I'm going to share with you Era agenda kugabanako naffe why you must eat rabbit. lwaki wandibadde olya And I'm ennyama going to share with y'akamyu. you Era agenda kugabanako why you naffe must strive to do rabbit farming. lwaki wandibadde oyayaanira okulunda obumyu. I'm telling the truth. Era tubuulira amazima. In Nigeria, Mu Nigeria we don't have such farm like this. tebalina faamu bwezi. People have it as a pet. Come again. People have it as a pet. Abantu bagirinanga obusolo obw'ewaka. Sorry, you don't understand my accent. I do. I try to calm down because if I should pronounce it the way we do it, it will be very difficult for you to understand what I'm saying. I've Amen. gone around so many countries. I understand how Uganda pronounce things. I try to adjust. Can you understand me? Because the interpreter is delaying my speech. No, Hallelujah. I should write down, or you want to help me?
All right. Oi, kangezegezeeko bwe mbinema nga nammwe mwenoonyayo. Museveni yatusomesa. Omumanyi? No, you can't interpret. Okay, bangamye nsooke nkitwale bwe nkoowa. Clap for him. Tumukubireko engalo. Thank you. Bangamye nsooke ngezeeko. Let him interpret. Tukubire ku Museveni engalo kubanga yatusomesa. Ebirala oba byamulema ekyo yakikola. I'm here to encourage you. Ndi wano bazaamu amaanyi. To go into farming. Mugende mu kulima. Rabbits. Kubanga obumyu is what the world needs. Mubwetaagira ddala. Rabbits. Obumyu is what we need to be consumed. Tubwetaaga okulya ne tufuna amaanyi. Bwe twetaaga kati. Chicken is out from shape. Enkoko ewedde ku mulembe. Beef is out. Ennyama tekyali ku mulembe. Can I ask you a question? Kambabuzeyo ekibuuzo. It takes you years kikutwalira obudde to rear a cow. Okukuza ente. But it takes you months. Naye kikutwalira myezi bwezi. To start benefit from farming. Okutandika okufuna mu bumyu. Rabbit farming. Obumyu. It encourage you. Rabbit farming. Obumyu mu kubulunda. Kikuyamba okugaggawala n'ogazuwa. Many of you abasinga ku mmwe are taking loans. Mutwala looni nyingi. To buy a car. Okugula ente. Taking loans. Mwewola. To stay in the Kampala. Ate mujje Kampala okwewola. Naye okusasula. Why can't you take a loan? Lwaki mutwala and invest into rabbit farming? Lwaki totwala looni n'oteeka mu bumyu? Under 2 months. Mu myezi ebiri. 3 months. Esatu. You started benefiting. Ujja kuba otandise okufunamu. Are we together? I'm going to share something a bit. Nina era kye njagala obbakakasa. If you are a Christian, bw'oba ng'oli mukristaayo, the Bible says, Bayibuli egamba, food emmere is not for the lazy. Food. Emmere si abagayaavu. A lazy man or a lazy woman omusajja omunafu oba omukyala should not eat. Talina kulya. Many of us, abasinga kuffe, we are waiting for the government. Tulinze gavumenti. The government will not help you. Gavumenti tuyambe naye tejja kuyamba. Since the creation of the world, okuva ku ntandikwa y'ensi eno, government cannot benefit everybody. Gavumenti tesobola kukumatiza buli Government kyoyagala. cannot benefit everybody. Gavumenti tesobola kukumatiza. But you can help yourself. Naye ate osobola okweyamba n'okkuta n'abazzukulu ne bakkuta. All you need kyeweetaaga is idea. Ge magezi. And the idea has been given to you. Ate amagezi gendi mukuwa. Are we together? Tuli bumu. Don't waste this time. Tomala budde wano. Don't procrastinate. Wavudde wala kati wano wozze tomala budde. Tandikako ky'otandika olwaleero. Invest in rabbit farming. Baako ky'oteeka mu bumyu kubanga kye kyandeese. By the grace of God, naye ku lw'ekisa kya Mukama, before the end of this year, ng'omwaka guno tegunnaggwako, we are getting 2,000 rabbits. Ayagala obumyu 2,000. 2,000 rabbits. Obumyu 2,000. Uganda will begin to export. Kati Uganda olegenda kutandika okutwala ebitala wa mayanja obumyu mu nsi endala. And it will also make the economy. Olwo economy ya Uganda naye efunemu. Bring growth to the economy. Baleete enkulaakulana mu ggwanga. And development. Naye nga kitandise naawe. Are we together? Tuli ffenna. I'm going to share some things to you why you should go into rabbit farming. Nina ensonga lwaki nkukakasa ogende mu bumyu oba mu kulunda obumyu kubanga kye kyandeese. We have many fresh graduates. Fresh rabbits. Tulina abayigirizwe oba abava okutikkirwa bangi nnyo abaakavaayo. They are looking for job. Beetaaga mirimu. Where will you get the job from? Kati emirimu onoogijjawa? You are looking for job. Weetaaga mirimu. Where will you get the job from? Oli mu kunoonya mirimu naye nga mu Uganda If this man was looking for a job, kyokka ng'omwami ono mirimu gy'agirina, you won't be here. Singa abadde tayalina mirimu temwandibadde wano. They have used this idea. Yakozesa bwongo bwe. I want us to clap for this. Njagala tumukubire Apostle Kateeba. His ideas amaanyi ge n'obwongo bwe have brought us together. Butuleese era ne butugatta okuva e Nigeria nammwe okuva mu byalo ne tujja wano. Have brought me here today.
idea ye mulese wano mu ggwanga. Your ideas Kakati idea ye can attract other people. kati nammwe bwe mukikwata ne mukitwala ate mujja attractinga abalala. Because people are looking for who to support. Abantu beetaaga era banoonya omuntu oyo asobola We are looking for obbagattako. who to support. Ani gwe tuba tugattako. But when you don't have anything to show Naye for, oba toyina kintu kyonna mu mutwe, nothing to support. tolina teri ajja When you kukuyamba. come and ask me for money, Tujja ne tusaba ssente. I will ask you, what do you want to do with it? Nange nja kubuuza ozaagaza ki. When you don't have a good reason, Kati oba toyina reason nnungi, I will not support you. sijja kuyamba. Nyamba nkuyambe, mpa obumyu nkuwe ssente. Rabbit farming Obumyungu obulunda is one of the best farming kye kikyasinze kati kye kiriko that we invest into. Amin. era mwe twetaaga okuteeka ssente. I want to share with you Nina kye njagala obbayambako wano. why you must eat rabbit. Lwaki oteekeddwa okulya akamyu? Because it's a balance. Akamyu kabalansinga mu mubiri. Nakati It's- weekali. I know many of you like pork meat, Abasinga mwagala nnyo akasolo but k'eggwanga. rabbit Naye akamyu is better than pork meat. kasinga akasolo k'eggwanga. I'm sorry to say this. Nsonyiwa okukikugamba kubanga mulimu I baseeka. find that the East Africans, Naye nkyesanze nnyo nti nno eno mu East Africa the pastors, abasumba, the believers, abakkiriza they like pork. baagala nnyo akasolo k'eggwanga. But in the West Africa, Naye mu mawanga amalala we don't eat pork. ffe tetulya nnyo akantu ako. It is very rare to see a pastor Kizibu nnyo okusanga omuntu eating pork meat. ng'alya akasolo k'eggwanga. I'm not condemning it. Sibagamba nti nno kibi, It's good. kirungi, But rabbit naye akamyu is better ke than kasinga pork meat. emigaso mingi. Engalo ezo ntono. I want to show you the benefits Alina kyayagala okulaga omigaso of eating gyako, pork meat. era y'ensonga lwaki yazze wano. It's give you balanced vitamins Kakubalansinga byonna by'olidde mu and mubiri. minerals for your requirement on daily basis. Kati kikwetaagisa mu buli lunaku lwakiryoka lyeko oba You obutesuka should be omulundi eating, gumu. you should be consuming rabbit meat Oteekeddwa okuba ng'okalya buli lunaku oba okuwuta supu waako. twice in a week. Lwakiri mu wiiki n'okalyamu ennaku meka? Twice in a week. Lwakiri ennaku bbiri. Twice in a week. Lwakiri ennaku bbiri mu wiiki. In Nigeria, Eri ewaffe mu we Nigeria don't skin rabbit ffe tetukaggyako nno wadde akantu. because we like the skin. Ffe twagala nnyo olususu lwako It has more proteins. kuba kalina proteins. Rabbit skin N'amaliba has tugaliiramu. more proteins. Olususu olwo bw'oluggyako Than the proteins oba oziggyeko. That is why you see in Nigerians, Yensonga lwaki olaba because Abanigeria we eat bush meat. olw'okuba tulya ennyama y'ensiko. That's why we are good in football. Kyova olaba tuba bakalu nnyo mu We kapiira. have stamina. Bannaganda mu Arsenal babakuba nnya. I'm telling the truth. Naye- Stamina. Stamina baba ne stamina nga ba Liverpool. Okay, let me take you back. Kati kambazzeyo katono. If a Uganda man Omunnayuganda cannot marry a Nigerian woman, tosobola mu Nigeria kubanga ayagala luutu 8. Leka naawe. Abamuzeeyi Kateeba bajja bawasa. Omusajja Omunnayuganda a Uganda man tosobola kuwasa mu can marry Nigeria a Nigerian woman. kubanga You ask me why? mumubuuze nti lwaki. Because, Mubuuze tawulidde. because a Uganda man Kubanga omusajja Omunnayuganda cannot satisfy a Nigerian woman. asobola luutu 2 okuggyako bw'ajjewo akateeba n'ayongerako ey'okusatu. I'm telling the truth. Mbabuulira mazima. But Nigerian men are Omunnayigeriya marrying Ugandans. n'awasaka n'akakyala ak'e-Uganda. Any Uganda lady Kati buli Munnayuganda has an encounter with Nigerian man, ng'ayina enkwatagana do not n'Omunnayigeriya allow Nigerian man to go. tasobola kukkiriza Munnayigeriya kuvaawo. Because of Agamba ono y'asobola emirimu. Because we eat rabbit, Kubanga ffe tulya obumyu, tulya ennyama y'ensiko. we eat bush meat. Tulya ennyama y'ensiko. This meat is a bush meat. Eno nnyama ya nsiko. It's a bush meat. Nnyama ya nsiko wadde obulundira waka. It's a white meat Kubanga erina white meat. and it's a vegetable meat. Ate nga olw'okuba kano kalya It's only the meat vegetables. that does not have, if it cannot give you any disease.
kati tekasobola kukuwa bulwadde It has no bwonna side effect. okuggyako okuyamba obuyambi n'okubustinga Even omubiri. the pork meat you eat Kati ate akasolo k'eggwanga has side effect. kalinamu side effects. The chicken you eat Enkoko eyo gy'olya has side effect. erinamu side effects. But the rabbit naye akamyu add protein, ko kagattako ku add birungo, minerals, kalina minerals, add vitamins kalina vitamins to your body. mu mubiri gwo. Ekyo mukikubira engalo. Kati omusajja akunnyonnyola lwaki akanonye, lwaki akeetaaga, benefits zaako asoose zikugamba y'ensonga lwaki ali wano, kubanga yalabye abasobola Musumba obbulunda. kitegeeza nabano bakeetaaga okukalya ekifiiwo ekiri olwaleero, tandika leero. Bakafumbye n'okafumba. Akaagala ng'ogenda kafumbira wakakola oda Shamira akakusalira. Many of you go to the pharmacies. Many of you go to the pharmacies. Abasinga mugenda mu kilinika Buying blood tonic. ne Blood tonic. mutandika okugyayo eddagala mbu ate lino lijjamu butwa mu The mubiri. blood tonic is inside the rabbit meat. Kakati bo kye bakola baddira akamyu ne bakakolamu eddagala erisunsula Stop taking your omubiri. money to the pharmacies. Kakati mwe ne mugenda mu famasi. Invest in rabbit eating. Kati bo kye bakola baddira akamyu consuming ne rabbit bajjamu meat. eddagala. It has vitamin. Kati ne vitamini C ze mumira. It has omega 3. Mulimu omega 3. And that is one of the expensive blood tonic Kakati ate tablets. ekyo eryo omega 3 namulabako kateeba Why nga are you spending mulina. your money on omega 3? Naye ekyo kye kikyasinza okukamula Why you obutwa have a mubiri. rabbit meat around you? Kati gwe bw'oba olina akamyu, Every day you go to pharmacies and started complaining. kati ebyo buli kaseera w'ogenda mu famasi n'ocomplaininga And n'ocomplaininga. God has given you something that can take care of you. Katonda akuwadde ekintu ekisobola okukuyamba nga tekikwetooloolera awo. It is good for barbecue. Ke kamyu. Like the way they are roasting chicken on the street. Kati ng'engeri gye bookyamu enkoko. And once someone among us here Kati omu ku ffe start using rabbit, bw'atandika okukozesa akamyu, I'm telling you, nkubuulira you have a lot of customers. ogenda kubeera wa bbeeyi nga bakasitoma oyina bangi. I'm giving somebody a business idea. Kati ngezako kuwa I'm giving somebody idea. a business idea. Bw'abadde aleeta ekyejo mu kulunda, Somebody started roasting chicken. tandika okwokya akamyu kano. You start Gwe mu kifo ky'okwokya enkoko wano wali omudaala gw'enkoko gwe wano teekawo ogw'akamyu. You have a lot of customers. Ojja kakasa. It is better than other meats. Esinga ennyama yonna. I want to talk to you about farming. Nina kye njagala obasomesaako ku kulima. You don't need to be educated. Teweetaaga You kusoma. don't need to be illiterate or literate. Teweetaaga diguli. You have nothing to, you don't need certificates. Teweetaaga lupapula lukulaga nti gw'oli Start mulimi. rabbit farming. Tandika n'akamyu kamu bubiri. In the space of 4 months, Kati mu myezi ena you start earning incomes. ojja kutandika okufuna Where amagoba. are you sleeping? Kiki Where ekikwebasa? are you sitting down? Munnayuganda zuukuka. Waiting for government. Omusajja ayagala Waiting for your kamyu. uncles. Lwaki olinda gavumenti? Waiting for your sisters. Lwaki olinda baganda babali e They Bulaaya send you money. okuweereza sente? Many of you are traveling to Dubai Mugenda e Dubayi to go and struggle. mutandike okubonaabona. Many of you want to travel abroad. Mwetaaga mbu mwagala But kulinnya God has nnyonyi. given you a resource. Kyokka Katonda alina kyabawadde ffe gye tuyaayaanira. And you ignore what you have. Kyokka temumanyi kye You mulina. become a slave Mutandise kufuuka in baddu. another man's land. Mutandise kufuuka baddu emitala w'amayanja. That is an error. Eyo nsobi gye mukola. That is an error. Nze nanonye kamyu ate mwe muli Look at it. Dubai. I came all the way from Nigeria Navudde Nigeria just because of the rabbit. nga nzize kunona bumyu. You know, we Nigerians, Ffe aba Nigeria we like living in the city. We like living in the city. twagala nnyo okubeera mu kibuga. We are into business. Tulina bizinesi ntono We are into business. But we are looking for this rabbit naye tunoonya obumyu buno. in exchange of chicken. Kati ffe tubawe enkoko ffe tutwalemu In ki exchange of obumyu. Tubawe ennyama ffe twagala bumyu. It's cheap Obumyu and bwalayisi it's better. kyokka ate bwe businga Then ebbeeyi. why are you going after things that is not good? Kati lwaki gwe onoonya ekitali kirungi nga waliwo And ignoring ekirungi? the thing that will help you. Nze nkugamba ekintu ekikunaakuyamba. I'm coming to encourage you. Ngezaako bazzaamu You amaanyi. can start with just 4 rabbits. Tandika na buna. Rabbits gave birth to 15. Akamyu kazaala 15. Rabbits gave birth to 8. Akazadde mpola The 8. least rabbit, the least rabbit can give birth to Akasembayo kuzaala obutono is 2.
nga walemeddwa okkalabirira bubiri nga oliko If ekisiraani rabbit give birth to 15, naye nga kazaala 15 at the end of 3 months, kati mu myezi 3 you have 4. oba ng'olina buna otandise na buna 15 plus 4. kati gwe kubisaamu 15 gattako obuna You bw'olina need how many? 19 Huh? 19. Okay, at the end of other 2 months kaakati bw'ogattako emyezi 2 plus other 15, ng'ogasseeko 15 obwo bulina bumeka then you started employing people. kaakati olwo otandise okugaggawala You are no more looking for a job. tolinda You mulimu become a employer of labor. You can employ someone and he started working with you. atandika okukola naawe funayo munno mutandika okukola And you have munna saved a soul kati awo mutandike to commit suicide. You have saved a soul awo oba osize to ensigo commit crime. mu community You have saved yeewamwe a soul oba osize ensigo to go into prostitution. mu kifo ky'okugenda mu bwenzi And it doesn't take you anything. kijja kuyamba You can start a business. olaba sitegedde weetegeererewo I can tell you can start a business otandika bizinesi with $50. ne just dola aga Just $50. dola 5 gye mitwalo emeka $50 is how much here? mitwalo 7 How much? 17 170 170. oh yeah 170 At least I know many of you have 170,000 in your house. abamu kikakasa muzirina ezo I know you are talking about the cage. tutandika soogera ku keeji You eno can start like this. osobola okutandika nga ekyo kiri You awo can start like this. osobola okutandika ng'ekyo And this cage will not more than 500. kati or ate yo 200. keeji erimu bungi nnyo You started any. tandika nga bw'oyagala You begin to wonna expand. ye afayo kintu kimu gw'olina I don't want you to go back home tayagala oddeyo and start procrastinating. ng'ate tolina Start it now. tandika kati Start it atannaba now. tandika kati There is a market akatale ye for akalina rabbits. akatale There is a k'obumyu market. ke For kamuleese rabbit. weekali People need it. abantu bakeetaaga We are going to create awareness. tugenda kuteekawo And obugagga I'm going to announce Uganda bagenda okulangirira Uganda to the world mu nsi yonna as a rabbit producer. nga ye kati ate ye yeetadde mu I'm kiti going to ekirala announce Uganda yagenda bwetundira as a rabbit producer. kubanga abayindi Who are babwagala rabbit farmers? naye abanigeria basinga obwagala Because we have some people who farm it in Kenya. kati ye ayagala But abwintroducinge wonna Uganda is well organized. kubanga Uganda agirabye nga muli organized kati nalowooza mwenna muli balunzi It's well organized. And Nigeria has access to Uganda kati ate abanigeria balina enkwatagana ku Uganda than other East African countries. n'okusinga ensi za East Africa Rwanda border nzigali What do you see? that in East Africa there is a country where the border is closed. Okay. Yeah. Yakuvuga. Whatever you have here, Buli kye tulina wano. even the Chinese, N'Abachina. if the Chinese know you have a rabbit N'Abachina bwe bamanya nti olina obumyu and they will get it from you they Ne will, babu- without bargaining, bajja kujja gwe z'obagamba nga batwala butwazi because it is better in the body. kubanga Abanigeria Abachina babumanyi. Rabbit meat, Ennyama y'akamyu it gives you strength. ekuwa amaanyi. You men Gwe omusajja who cannot satisfy your wife, gw'atasobola kutwala mukyala start eating n'amooli rabbit meat. tandika akamyu. Stop eating chicken. Enkoko gireke erimu ebidagaladagala. Chicken has so many fats. Erimu amasavu mangi. It has so many cholesterol. Erina kagundi awo gwayogedde mungi. But rabbit meat, Naye akamyu it will boost your immune. kagenda Boost your immune. kuzzaamu. Kagenda kuyimusa obutofaali bwo. You will not be a friend to hospital. Tojja kubeera mu kaseera ng'ogenda mu Your ddwaliro. immune system Naye akamyu kajja kugumya. can defend you from many sickness Kajja kutangira endwadde empitirivu. when you start eating rabbit. Kasita otandika okulya akamyu. That's why you see us. Y'ensonga lwaki olaba Omunigeria. If you look at Nigeria and Congo, Omuwulira Omunigeria n'Omukongo we abamugumu. look alike Tugezaako kufaanagana. because we eat bush meat. Naye nange era mbafaanana. Hey, It is true. yes. Let me be honest to you. Let me be honest to you. Kambabeerere wa mazima. I can preach 5 churches on Sunday. Nsobola okubuulira ekkanisa 5 ng'ate nkola ne deliverance. Ekkanisa 5 mu Sunday egi.
olw'amaanyi I can gennina do deliverance for 4 hours. nsobola okukola deliverance mwenna okumala essaawa nnya omu ku omu mukono ku mukono nga bw'osesemu omulala bw'ajja buno bw'agenda naye nga sikooye. I start delivering 1 p.m. nsobola okutandika deliverance okuva ku ssaawa 7 6 p.m. I was still doing deliverance. paka ssaawa 12 nga sinnakoowa. If here is a church, bwe wabaawo kyaki wano give me time to do deliverance for people here. ojja gezaako ogambe nti musumba apostle nkuyita okakase. You will see from now till evening. ojja kakasa nti okuva kati gwe noonyayo ekkanisa yonna nga erina abantu abasinga ne bano awo enja okukakasiza amaanyi gemba nago Because of what I eat. olw'akamyu kendya. Rabbit meat ennyama y'akamyu is the best meat. yes kyasinze. Rabbit farming okulima is the obumyu best farming. bwe bukyasinze. Don't go and invest your money in chicken. toteeka sente zo mu nkoko. Don't invest your money in things that cannot profit you. toteeka sente zo mu nte ezaala akaana kamu omwaka. Rabbit teeka mu kamyu. is the order of the day. ke kati And kyekiriko that is the business you need. kyekiriko To invest your olwaleero money into it. okweyamba obulamu bwo n'obw'abalala. You know, let me tell you something. kambeko kye mbagamba. All the part of the rabbit buli kitundu ky'akamyu are profits. magoba. Even the urine. n'omusulo guno gw'olaba Even the urine n'omusulo is money. nazo ssente. Many of you rear cows. abasinga mwogera ku I've nte never seen anybody that buy the urine of cows. ne mugenda ne mutandika okugula ente naye omusulo gwazaani agugula. Do you sell the urine of cows? waliwo atunda omusulo gw'ente You see, rabbit is better. naye ate ogw'akamyu. It's a special meat. Ah, It's not just ordinary animal in the bush. akamyu si kasolo ka bulijjo kano Special. kolaba naye ka muwendo. That's why the urine is also used as manure. y'ensonga lwaki n'omusulo gukozesebwa nga manure. If the urine can be effective in other plants, ne bw'oguyiwa mu birime ebirala meaning the meat will be better in your body. ennyama ejja kuba y'amaanyi mu mubiri gwo. Who have eaten rabbit before? Let ani me see your alidde hands. kamyu? If you have eaten rabbit, bw'oba walidde kamyu bw'oba wali olidde kamyu wanika omukono. don't lie. tolimba. Okay, if you say you have eaten before, come. tumulimbe lwa Come and mpaka tell me how it tastes. jangu otuwuliremu wekawooma. You come and explain to me how tobafala you. jangu naawe kate bajja kuweerawo If you emitwalo are lying, ebiri I will tell you are lying. kasitoddamu ansi ekyo kimumanyiiko. Can you tell us how rabbit meat tastes? tubuulire akamyu kawooma katya. Tell us. mbalamusiza mu linnya lya Mukama nze Frederick Leviticus. okumanya akamyu kawooma soka okuvuga nja mugiramu wali. okumanya akamyu kawooma nga natandikira ku katale okulya ak'omu ttale. I started from the wild one, not this one. Yeah, the white one is in the bush. Yes. That's what we eat in Nigeria. Now there's no white one in kati Nigeria. ate ye Nigeria ako ketuliira ddala ako ak'omu nsiko. While we are looking for you, owekitiibwa kateba bwe twabadde the white one in tukunoonya Nigeria that had white tail ffe twagenza okunoonya nga tumaze okulaba akatale out from the bush. okubanga ffe obusinga tulya bwa mu nsiko. I'm telling you the truth. amazima nkubuulira. That is why we are looking for this. y'ensonga lwaki tukunoonyeza paka Because in wetukutuuseeko. Nigeria we don't like going into farming. e Nigeria tetwagala kulima olw'omusana. We need quick money. ffe twagala akasente akakagwirawo. I will tell you how we get the money. sijja babuulira bwe tukola naye mu bubbi ffe Don't tusinga. ask me. tombuuza But we are getting quick money. engeri gye tufunamu sente ez'amangu mangu. 1 hour is enough. ffe tetwolima tetwagala We get a lot of byakulima. money. Tell us. tubuulire. era nali mbulunda nga nkyalina muto. Even I tried to farm it when I was young. n'olwaleero mbulina nabugula wano ku ssawo. But now when I grew up I started buying them from south. ne ku Sunday omugenyi yankyalidde kamyu ke twalidde. Even on Sunday we ate with my visitor the kamyu. era ewange gye buli n'obwoya bwabwo mbuterekera mbulina kuba sikajjaako ddiba nange. Even the skin we keep it those whatever. You don't skin it. tetukajjaako ddiba olina kalya nga bwe kali. Either you use boiled water to remove the skin, ofuna amazzi agookya or you use
fire to roast it. oba okozesa muliro bwo buliba ne buvaako. Even when you are roasting it, ne woba okatadde ku muliro, your neighbor that is far away ne neighbor ali eri ajja kuwulira, we know that something is happening there. ajja kumanya waliwo ekiriwaawo. Even when you are preparing it, when you are preparing rabbit meat. Aposto engeri gye tuli ku TV time yaffe baagala gitusalako. Okay. Tobitegedde, as because we are on television, the time is about to end. Okay. Yeah. All right. When we thank God we have a weakness. Since you have been eating rabbit, how do you feel? Nze nziruka ku nsozi buli lunaku, sipiidi ze nziruka tongoba ne batusimbula kati awo. Okay, let me announce to the whole world. Let me announce to the whole world because we are live on TV. Kakati nze kangezeeko okulanga mu nsi yonna kubanga tuli ku TV nga teziri ku DSTV. I'm not here to deceive you for any reason. Siri wano kubalimba na kubabuzaabuza. I'm here to help you. Ndi wano okubayamba. If you have money for business, bw'oba onoonya ssente ya business, invest into rabbit farming. Kati teeka mu bumyu. If you like meat, oba oyagala nyama, stop eating beef. Lekerawo okulya akasolo start eating k'eggwanga. rabbit meat. Tandika okulya akamyu. If you doubt me, bw'oba ombuusabuusa, you can Google it. Genda ku Google. And you see the benefit otandika okulaba of rabbit meat. Egy'akamyu. It is more healthy. Yeah? It is more healthy. Healthy. Ka mugaso nnyo. It is more better kasinga than other meats. Kasinga ennyama yonna. Because it combines vitamin. Kagata vitamin. It has minerals. Kayina minerals. It's only the meats that have two things. Ye ennyama yokka ina ebintu eby'emirundi ebiri. It's a white meat. Ennyama njeru. And it's a vegetable meat. Ate nga ya birime. And every vegetable meat. Ate ennyama y'ebirime. I'll help you in the body. Yesinga okuyamba mu mubiri. Help you to boost your immune. Yesinga okuyamba okuboosti omubiri. I urge you from today. Kati olwaleero mbakakasa. Stop eating chicken. Lekerawo okulya enkoko erimu ebisabusabu. Kati eno erimu cholesterol. Start eating rabbit meat. Tandika okulya akamyu. And you will live a good life. Ojja kakasa obulamu. That is the message I give. Bwe bubaka bwe nnyinza okukuwa. Who want to start farming? Kati ani ayagala okutandika okulima? You don't need cage like this. Teweetaaga keegi nene. If you don't have money, bw'oba talina ssente, look for a place. Tandikayo, funayo akafo katonotono. Try to fence it around. Kati tandika okatangira. Keep them there. Tandika okukuumayo bubiri busatu. Just keep it from the sunshine. Bujje mu musana. Find something to cover them up. Tandika kusooka obikkewo. Keep the rabbit meat there. Bukuumira awo. And I'm telling you, mbakakasa, under 2 months, mu myezi ebiri, under 4 months, emyezi ena, you have a lot of money to even build a ojja cage. kuba oyina buyitirivu. Before the end of this year, nga terunnatumalako mwezi every month, buli mwezi we need 2,000 rabbits. Ffe twagala 2,000 obulala tububalekere. Government of my country, mu nsi yaffe, we are already negotiating with them. Tuli mu kunegotiatinga ne Uganda tulabe engeri gye tugenda obutambuzaamu nga tebabajjaako nnyo misolo kubanga ewaffe jjo baagisazeeko. So that Uganda begin to export. Uganda etandika okuba ng'esobola okubutwala eri to Nigeria. Nga tebabatawaanya. Go and invest in rabbits. Tandika akamyu. You will never suffer loss. Togenda kaaba. Don't take loan. Tolinda. For house rent. Tolinda bya renti. Take the loan and invest it into farming. Kufuna looni ng'oteeka mu bumyu. At the end of the 4 or 5 months, emyezi ena etaano, you become a free and a free man or a free woman. Ojja kuba tokyalina looni ng'abaana basoma nga naawe oli wa ddembe. Financial stability. Wangi. You have freedom of finance. Ojja kuba n'eddembe. You will not be strong. Eh. Are we together? Tuli wamu. Clap for Jesus. Kubire Yesu engalo. Is that off?